mutusabire fenga bannamawogola Sembabule efuuse Sembabule olwaleero byonna ebitambudde mu kalulu kaba meya ne abamagombolola basentebe ne bakansalazi baabwe oli abadde ayinza okulooza nti oba tulonda ani mbadde nzijankaaba ku bumenyi bw'amateeka ku kukozesa obubi emmundu okwali mu kalulu ke Sembabule nga 15 nga tulonda akalulu ka president n'ak'MP n'embaga abanange twasimatuka kufa effujjo lyali lingi abasajja baatukolako buli bulumbaganyi bw'otayinza kuteebereza ne bakwantifa internet teyaliiko ebimu temwabiraba ne bakola effujjo ku bantu amasimu ne bagawamba ne bakola buli kimu olwaleero akalulu k'olwaleero Sembabule kajjayo bingi ate ne mubifunira mu budde abaana abakubya amasasi abaana babayiye ebyenda be bakubya ebisambi okubiyiwa be bakubya emitwe okujaasa bannange ekiri Sembabule oyinza okulooza nti ffe tuli mu nsi ndala nnyo mbadde nsaba bannaffe mukulu Sodo Anifa Kawooya Honorable Kuteesa ne Rwashande Mwami Museveni mbadde nsaba kwatako obubajjo ogambe nti gwe kano Rwashande nkakuwadde republic iyo okwataka ogambe nti gwe Anifa wano nkugabiddewo awo wawe republic ogambe Honorable Kuteesa nti naawe kano nkakuwadde ne Sodo omuwe kati bano bawandike erisi y'abantu be baagala okuwangaala nabo bakwate ffe abasigaddewo be bataagala batuteeke mu mmotoka batuyiwe mu nnyanja kubanga njagala Mbabule ekigenda okusibuka Sembabule awo twekubidde endulu teryafaayo eyo polisi kale katulete ngo nyingi bakutukomawo